abawuliza radio ya Sabasajja Jeriko n'obwegentesi z'akengalo amanya gangenze Kando ganyamba n'emina Kataleya tuliweza mpino kuyawo. Okay. Kataleya. Abawuliza wefula omwomeefu. abawuliza ba CPS tusanyuse nnyo obawuliriza yenze Kataleya ganyamba n'emina Kando tusanyuse nnyo okubeerawo. Muli bulungi? Buli kimu kitambula bulungi? Mukulikeeyo mwekizairo. Mukulikeeyo. Era omuntu omulaba nga waliwo enkyukakyuka. Erinnya twali ne we tuli kati. Omuntu bw'omulaba omanya nti kati waliwo change, waliwo ne step gye batambuddeko. Mukulikeeyo. Simanya mukyamuwuliza omukulu. Gye mwali throne. Oluvannyuma lwabiri byonna okutuukawo temukyayogera naye. Oba yateekawo embira oba yaba blocking. Wale, naye Katonda n'ajjira wano Kataleya Kandle bagenda mu ggulu. Bwe batyo naye kati oli. Anyway, Kasiri, what was your observation ku share Katonda nnyo then to do about Kataleya? Observation yayi ku share yali emu. Ebiseera ebisinga tugamba nnyo abantu nti bw'oba okola music olina omukola ng'asukka kuwa omulowoleza. Kwa music yakula with the time. Naye omwana bw'omuzaala n'omutuga tasobola kufa. Kati ebiseera ebisinga abantu bajabula production processes, composition tebazifaako ne baba nga bamala gafulumya. Then ne wayita emyaka ng'ebiri ng'ebintu byabo tetukyayagala bikola ki? Tetukyayagala biwulira okitegeera. Ne bw'otunuulira ba Bruce Lee olaba nga baateekangamu time composing music. Omanyi music nayo form ya communication. Omuntu aba communicating eri abantu. Ate nga mu communication best storyteller yatwala olunaku. Kati gwe buli wojja mu music olina kumanya ogenda kuba onyumya mboozi, onyumya n'abantu nga bakola ki? Nga bakuwulira okitegeera. Nawo abantu example y'akayimba ka mutima gwange tosiriwala. Bantu bangi bajja ne bakola ensobi ne bagwa mu bintu bye baguddemu. Then n'aba nga agenze ng'alina okwekafaatinga ng'oyo omuntu. Buli omu amugamba twagambanga nga towulira okitegeera. Mu kaseera ng'otudde mu kalumu weka ng'okola self consolation eyiyo nga ggwe. Ebintu ebimu ku by'oyinza okugamba omutima gwo byali mu luyimba olwo. Ate ng'okimanyi heartbreaks zigenda kubeerawo lubeerera. Kati omuntu singa akipakeginga bulungi n'akuleetera pakegi y'oluyimba ng'olwo lujja kuwonya emitima okuva erwafuluma paka na kati kaseera kano n'ebiseera ebinajja mu biseera byaki mu biseera by'omu maaso kitegeera. So ba artist mulekerawo okurushinga nga process eno ey'okukola ki eyo composing no producing eba nkulu nnyo okitegeera. N'ekintu ekiri abantu kye babuusa amaaso nze naba artist bentunulidde mu maaso ne mbagamba nti weetaaga vocal training. Katonda yakuwa chance wamanyika nenonya ku basajja yaga bakazi kasozi. Ofune vocal training ezaddala ne John Kewali abatendeka amaloboozi. Ogenda tuuka ekiseera nga tokyali myaka gya kubukabuka ku stage nenga myaka gya kwata microphone okakase siti kye wali okola wali tokola ki wali tobaatisa. Kati mu kaseera ako gyasanga obuzibu singa onaaba wali just oyiya buyiyo kitegeera. Ne watunulira abakyala bano nga buli ajja n'akwata microphone kyakuwa okkiriza n'ogamba nti ddala badde basaanye okukola ki baba basaanye okuwagira okitegeera. So congratulations kye bakola kyali kyakabi. Nalabyeyo abalala bakyepikira Sharon obsessions. Naye nabo baagala bakole yaabwe. Observation yange yali nti twali ku celebration of timeless Ugandan music. Ate abantu ne batandinga up ne bajja ne bakikola bulungi. Ekitegeeza music omulungi abantu bamumanyi. Bamwagala era babiwulira. Liri paso yali atulimba. Simusange makindi. Okay, but tutunuulira reactions z'abantu nga share yewedde olaba nti Douglas nakirawo ku Douglas Lwanga yateekayo n'agamba I think it's high time Vinka naye bamuteekereyo concert era reactions nzize nziraba ez'enjawulo. Do you think Vinka is ready for a show? Oba concert eriko akaseera? Teriko kaseera eriyo n'omuntu aba ready naye n'atakikola n'asooka atulinzaamu n'abalumya. Kati Vinka ali mutujoga bujoza. Vinka yali atuddawo Vinka ne mubuuza ku kya concert. N'agamba time ejja kutuuka akole concert. Bali mu jjogo naye tugenda kukola ekyakye bakoze Ruto. Twakikola ku lwaki ne babiwulira. Era tugenda kikola bajja mutu bali. Kale oli kumaliza kirena mu ndabyo nyeze bili program Evening Cruise MC Wale ndi wano ne Kataleya Kandle wali ninawo muganda wange Kasiri Cuts. Nzikiriza mpisewo bwaka buno katono nnyo eri mvuzi w'ekidduka yenna ali eyo olina pikipiki olina motoka ya bwannannyini Kataleya Kandle
bibadde bingi ffe bibadde ene waffe ate ekyomukisa omulungi nti wano muli ku Mando so CBS bantu baba bawulira ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso ku bulamu bwammwe naye bwe muvaayo ne mu clearinga air wano ku Kyabasa ensi yonna ewuliza oba ewulira muyinza okuba nga mwabiterezaamu eyo naye nga waliwo ate ayina ekifaananyi ekirala kubize tulaba mpolampola wano eno ne betuze tulaba mu mawulire bakasi batera okuboogerako ku social media kwegamba omuntu naafuna ekifaananyi kirala. For starters muli ku kikati okusookera ddala musoka kwetulakaani ayogera okusookera ddala twagala obbeebaza olw'omukisa gwe mutuwadde okujja ku programu yammwe abantu baffe batuwulirize aba CBS twagala kwebaza abawagizi baffe byali bigenda mu maaso but abawagizi baffe bambi tebava ku saidi yaffe cause bali tebanawuliza saidi yaffe naye era nga namwe mwali mubiwulira byali bingi byali bikiŋŋana eno neeno batwogerako bingi byali bifu bye bayogera byali bifu byali bingi byali bifu propaganda yali mungi yali propaganda yes yali propaganda yatambuzibwa abantu betutaategeera byali bingi but twagala okwebaza Mukama nti right now tuli bagumu tukyali balamu because mentally byatuyisa mu bintu bingi you know byatu breaking it down and but twebaza Mukama nti we are strong and back. That is good. Nze n'ofunye n'omukisa nti nkulina mu studio at least njala at least beeko kyentegeera biina kwe byava bye mwawulira ebyo bye mugamba nti byali bikyamu biina cause root Kandle. I think I wouldn't want to go so much in details. Okay. Tuise omanyi wale badeko mu mbeera n'ogiyitamu kale okukakana gwe ng'omuntu so tetwagala tunula nnyo mabega. I know. Anokusookera ddala nga sinaba ku kyenjogera nandagadde okwebaza gye twava kubanga singa namwe temutumanyi sanga mwali badde mutumanyi kubanga twali tukola endongeera naye amaanyi ge baateekamu na buli yenna gwe twali tukola naye mbeebaza mwebale nnyo byonna bye mwatukolera twafunamu obutakkaanya ne management so bwe twafunamu obutakkaanya ebyo byonna ebintu ne bitandika okuyitiŋŋana era ne tulemagana okakana nga mwawukanya okakana nga twawukanya ne management so ye cause eyo bwe tulowooza kubanga naffe byatusanga busanzi nga lwakya lunaku lumu anomodde nga ennaku eza bulijjo netutandika okulaba nga amawulire gatukuba left right center nayogera kirala nga tuli babiri olwo nga mmwe muli mutya ndooza katutandikirawo wenyininyini katukomewo. Did you ever ask yourself why video ya matatu yafuluma? Is the video there? Ninza okuba nga simanyi. No. Teri. Kitegeeza ndi mutuufu Kasidi. Mwali mwebuzaako lwaki video teyafuluma? Mwafunayo ku nsonga awo. It was a management and management. Ekitegeeza bwe muba mukolakola bwe mutemumanya mukola bukozi buyinza. No mumanya bembi ne mukwatagana in the studio ne muyimba but if you're in a management teseganya teziba mumu abayimbi. Okay. Yeah. To what extent did you go with these boys babitusi kwa matatu mwaluka ne babitusi? Kati ntandise okuleeta ebimu bye tubadde tuwulira ku ground. To what extent? There's no extent. So I think the first time we met them wasn't it that day? That day we recorded was the first time we met them. There wasn't like exchanging contacts which Nothing. Well, was him. Ndubawe, when nawulira. Nti omukumu yali agala Mr. Lee. Adeziba because is a full reality. Calculate. Kasiri. Embozi abakatene atojulia nga mubasajja. Banji. Abaronzi beboogera bingi. Kati nkuleta y'abasajja bakabakwa. Abadde agawulira mbakazi. Ulira. Calculate y'abantu bakabagaza. Mr. Lee oba B2C. It's a yes or no? No. Eddie Kenzo. No. Hey! No. Eddie Kenzo is the one who told us to move nyumba mulimu kamera. Niye?
esituwe olabaye abayimbi bangi abali bamanyi ekigenda mu maaso lwakubanga ye yavayo n'ayogera naye bw'otuuza Spice wansi n'omubuuza she knows from A to Z bw'otuuza Shiba lwaki ye Kenzo mu byonna byasinga okutya mu nju yamwe yatya nnyo kamera ate gweosobola okukkiriza kamera mu nnyumba Kamera fayo chinewano yino weli. The camera is there. No one to Gina yi. What you running? This is a workplace. I'm saying home. Wake uwo. Monje uwo. Omanyi buli kimu kibaka ensonga lwaki kiberawo. Era omugagga ndoza agenda n'abalabalamu n'agamba n'abaana beetaaga kamera. Ngamanyi ekiyinza okutiisa kuteezo nga kuzzewa kamera. Bambi musajja w'abandi mumujje mu biboozi. Kenza gyatya makaga. Abantu bangi nnyo abamanyi ezo ensonga. Bangi Spice Diana, like I've said. Shiba. Banji. I don't want to mention them. Some people want to keep a private thing. Shiba yajja ku house. I'm not going to disclose because some people don't want to. No, that's where you're confusing us. No, because Kenzo's case was obvious. No, I wouldn't want to disclose. No, it's okay. It's okay. We are clearing the air. A lot of people know about what was happening. Just like where you have concern the citizen. Ne mutuka mutiwa Kenzo kumulete waka. Kenza gyate. Like I've said, a lot of people know about that stuff. Woland. Kenzo kujje wamu. Yali mberero gye mwali muyisemu. Ne mumugamba wanyi Brad. Papa. Nandi yakubanga twaliwo yanyiiga olwa Kenzo kujje wamu. Bambi, there's nothing. There's nothing. He was concerned just like everyone else was. Yeah, like ngabagambe ye yasobola vayo nayo. Oh. Chemali muitamu waneno mwina abayimbi bamwa sharing ako nabo. Yeah, we reached out to different. Your close friends. Yeah. Okay. Was being paid or was not obutabasasula nacho kyali mu kunsonga lwaki mwayoka ne management yamu. Bangamba majja mayite mugafuna ngate contract eraga mayino funa amajja. I wouldn't want to go deep. Into their management because we are between two parties. Okay. Fenga bayimbi ne jetwali tuko. Omanyi lwaki nkubuuza. Bantu bangi abakuwuliriza kati. Yeah. Era abawala bangi abali eyo ababatunuulidde nga beebuuza bano bo baakikola batya. Era lwaki kino nakino kyatuukawo. So akatono ako kookoonako kalina bwe kayamba. Nze ntunuulidde bali abajja aba industry abato. Kookoonako kwonna. Atengera ekirabalebale kulwa future industry no kubanga ekula tukirizo batugane twetaaga abantu abayina ssente abali willing by the way. So kiba kiyambako n'oyo omulala ayinza okuba ne willingness okujja okuinvestinga n'amanya wa watayina kusala n'engeri yasobola okolagana ne ba artist lwaki kyetaagisa. It's tough to right now. We're not okay talking about the past. Obudde obutuufu ebulala butuuse tujja kujja tubyogereko bulungi. But right now but to any girl who is out there, thank you. To any girl who is out there, can she call it from my heart? Thank you. A good heart. I'm not going to talk about the past. Now, yeah. What is that? Oh, you're catching me. Hey, you get Zolimba. Let that Zolimba. Tuli banjawulo. Okay. Twajja mu industry muneno before we even started. Ngabantu bagamba diwo tezikola tezisobola even our close friends some of them to bikwado jaffe tubamanyi nga bagamba naye mugenda mumala budde tolaba gundi ne gundi byagaana okitegera ntubagamba we are different katugezeko omukisa gwaffe kati gwe naawe ali eyo ng'olina omuntu ayagala okukwatako oba omuntu gweyagala okukola naye togaana kubanga tuli banjawulo nze kitankolera bwe kiyinza okukukolera okitegeera kiyinza okukukolera gwe so togendera kunze bikin naye ate togendera nnyo kunze nti kandi wekiba nga kyamulema nange kyannema nedda mukuzanya firimu mukuyimba iye ate okuzanya kuba egimu by the way tubadde tugenda okwogerako ekyo nga tubaleesenga example notugaidinga ye statement yakasiri gyakoze waliwo abantu eyo wabweru abawuliriza nga bandyagadde okumanakinga abayimbi nga kasente bakalina
naye ku bimu ku bibaze basanga music industry eno okuva mu bayimbi bale tujja gamba nammwe muli batukuvu nnyo nammwe ng'abayimbi mulina ensobi zammwe ate ne bali abaatekamu ssente nabo balina ensobi ze baakola oba ze bakola kati okubaako bye mutuyamba ne mwogera bituyambayambako ffenna nga industry n'abavujjiriza abo kati nze nja olaba omuyimbi aliwo kuyimba kyokka like I'm explaining omuyimbi talina kulwana ntalo kubanga toli mukubi wa bikondo kitegeera era singa wali oyagala okuba ebikondo wandibadde muki mu ring nga omuyimbi aliwo kuyimba omuyimbi olina okuba omugumu ow'amaanyi kitegeera kati we have a lot to say a lot of things to say nti bwe tutuula ne tutandika okunyonyola tetusavaawo waneeno but we choose okuleka respect omuntu okumuwa ekitiibwa n'owumbawumbako n'ogamba you know what ebintu ebimu kambyesigalize leka nsigale nga ngenda mu maaso because at the end of the day twatandika music eno nga tuli babiri basanga tuli duo yaffe nga tulaba yes and we were Kataleya and Kandle nga tuli mu kuyiriba endongo eno so tukitwala okuba nti nno tufunyemu setback katono but we shall get there because we didn't even know nti ne wano tujja tuukawo kati omuntu omulekera ekitiibwa tetwagala kwogera bintu biyina bwe biti bijjuza neno olumu ne bifuluma n'ofuluma tontiisa bingi nnyo bwe bityo oba toyambye kale yamba bali abalala nze muyamba bikin Kandle singa omuntu abeereyo ng'ayagala okuinvestinga mu ndongo agenda okukola research n'atunuulira mmwe ne mujja mu results ya research ze n'atunuulira engeri gye mwayawukanamu ne management n'abeera discouraged olwammwe okitegeera yamba omuntu oyo at least okiryalinge air lwaki teyandibadde discouraged na story yammwe n'asigala ng'akoze naye ng'ali guided ku biki byatateekeddwa kukola ebisobola okuyambayo okubanga akola tingatambuza nga bwe natandise nga ngamba nti singa ffe twajja ne tutunulira view ezasookawo n'abantu bye batugamba nti tezijja kukola tetwandibadde wano temwandibadde na Kataleya Kandle mu industry onzikiriza okwatamu okitegeera onzikiriza Kandle okwatamu ku kyengenda okwogera kino maama obadde omanyi ki mwana gwe mu bimu ku byabagamba wali byotunyonyodde nti olina ne ku mikwano gyegimu egyabagamba tekigenda kusoboka temubirabyeko nga mutuuse gye mutuuse kwebimu ku ebyo bye babagamba nti kino kisuubire ebisinga I think bayogeranga bawala tebasakukwatagana bawala bino bibaawula bawala actually ne mawulire agamu agafuluma temwabiwulira tibayawukanye semanya biki temukikizako nakwawukana temukikolanga tuli bantu ffenna tufunamu obutakkaanya but twagenda joininga music industry no nga tumanye ennaku yaffe tiwaliwo ebintu ebimu ebitatumenya ti even when we feel like we want to give up twekonako ne tugana naye mugana tuvudde wala like kino ekintu ate kyekigenda twawula nga tetubisuubira bingi ebisobola okubeerawo era mu bantu ababiri nga tuli bawala get but we do pray about it mukama atuyambe kuba tetunatuukayo gyetwaga which is the biggest challenge so far gye mwakasinkana nga nebiri tubitadde emabbali observation yammwe mwaso ku gende ey'omukazi which is that biggest challenge gye mwakalaba bwe mwakatuuka mu mwebyo bye muyiseemu omuyimbi omukyala kyasisinkana mu ndongo ya Uganda panenge olaba buli mulimu gulina it's not even mu ndongo mukka buli mulimu gulina challenges zaagwo ate oba toguveemu nti lwakubanga osanze challenge bw'onaava mu kuyimba ojja genda mu kulunda era osanga echallenge waliwo abavuddemu tuli mu kuyimba kati I'm saying challenges zo zibaawo naye oba olina oziyitamu because kyoba okulaye sitsa kugamba nti teziriyo naye wabaawo kiri kyogamba nti akatonotono kiri kyogamba nti wale kino mu ndongo yaffe kisusse nze nkuwa ekyokulabirako nandigambye ngaza falani we yakera nawandiika laga ati naye bamero artist collabo nga mususse okuzisabira ebirala and she was bold enough n'akyogera nze nandigambye amawulire in that situation eyo eyaffe eyo engeri amawulire ago gye gatambulamu nga bagamba twayawukanye omusajja ngate nga tuli omusajja by the way bangamba
no ebintu bisanga wanoze olina ne walo kimanyi nti Kataleya ne Kandle bayawukanye lwa musajja ate kisanyusiza nabe ebintu abalonzi bebyogera bayitawo bitushokinga nga ebyakugambe twali waka tusoma ebintu ewaka nga naffe bitushokinga bagamba bayawukanye tebamanyi bingi ebyayogerwa nti ebimu byatuka nga byakatandika ebyo ebintu nga byakatandika wasohat byatuluma twalumwa nnyo batime yatuka nga ebimu bye boogera tufa nga tusekagamba yiye omuntu akusalako ekigambo naye tokirabangako amawulire nga toka muli awo babiri balwanye mwana nga wankuteko nga olabira ddala Kataleya ate ekyomusajja akwakanya akantu ka dooni kano koonoonya ebintu ennaku gwe noonya kuba dooni betulina wano mu Kampala omumanyiko gwe bayita dooni eni dooni nasa mwamulwanirako mmwe babiri ali musobola okuba nga mwekozeeko mwe abakazi mulina make-up ensangi kuba ensiri enwana yamwe yakusikangana nviiri si bituufu olaba wetuli you will tell ebyo si bituufu mwali mukolaganyeko ne Nasa Mugiryo nedda bambi tekibagawo mwali musikanyeko nedda Kandle abalonzi babijjawo Kandle esimu evuge njikube kanjikube beera waawe nabandi wangamba togikuba ebigendererwa nga nabando Kataleya bwanywenya omutwe olaba ebino ebintu bwetubanga tuli babitereeza omanyi bw'osonga bwoti engalo zino esigadde ziba zisonzemu ggwe kitegeeza naawe olina okwetereza nga gwe notegeera ki notegeera ensobi zo wakati nga abayimbi balina ensobi ezaabwe then n'abantu abajja mu ndongo kubanza enkirabyeko bantu bangi abajja mu ndongo naddala abaagala omanaginga abaana abawala ne balemererwa orientations enkyamu ze bajja nazo kitegeera bw'oba ozze ku managinga bajja n'ebigendererwa nga bikyamu bw'oba oyagala managinga music bw'oba onoonya mukyala mukwano anti waliwo abagamba nti Kataleya mugenda kunyamba ne Kandle nti kizibu nnyo okumanaginga omukyala mu ndongo yaffe nga tokoze kano oba nga si mukyala kakuwa ekizampo nina omuntu omu gwe njogera naye ng'amanaginga omu ku bayimbi ba Swans Avenue naye akugamba Julius alwawo n'okumiitinga abayimbi amiitinga abamanagers bizinesi esobola oyimirira gwe bw'ojja ng'ozze kukola bizinesi osobola okikola ki Kandle ogamba ki there's lack of professionalism in our industry nnyo ate ne mbagagga abajja kati kakubuulire okimanye only the artist or the manager fenna naye nga kino kiri on record abantu abasinga okujja okuinvestinga mu industry eno bajja n'amaaro mangi ne excitement baba balabye abantu bano ku TV abagagga abasinga bajja n'amaaro ne excitement ate abasinga nga interest yabe eri mu mpale z'abayimbi okusinga mu studio nga si ndongo ne bamaliriza nga bakoze ki nga beeyokeza bodda ku saidi y'endongo eriyo abayimbi abamu nga bagufuula muze bw'alaba Kataleya ne Kandle nga bafuuse b'amaanyi ng'ekibafudde ab'amaanyi management alina making sure nti ateekerawo Kataleya ne Kandle embeere baawukanya ne management owuliriza kano nze binsanga wano nga bwe naggambye waliwo omuyimbi nga bw'olaba TV bwe zitwetolodde yali ku NTV okwo n'alangira omuyimbi omu nti va ku mukyala wange yanteekamu ssente gwe wategedde nti alina ssente kati otandikiramu ekitegeeza kyogera kituufu ziza bafana kino nje ndakyogera on record ne oli muleeta oli mubuuza yalina management mwe bali ne barojjange ekola bulungi era omujjukira bafana w'ebiseera ebyo yali ku radio emu n'akola statement n'agamba nze Katonda w'alaga era abo abasatu bwe mubampa mbeewulira bwe yafuluma n'afuna akasimu akamuyozaayoza omanyi ekyaddako bamuleetera low budget Uganda ne American nga muwanvu alina amalevu ne bamugamba ono ava mu Maybach eya Ricky Ross bw'omufuna eri management giibwe kwata ono yagenda okutwala mu maaso n'agoba bali n'agenda mu Maybach katononyo Kataleya ne Kandle mwali mufunyeeko essimu oba mwali mufunyeeko abantu abagamba nti oyo abalimba mujje wange nze mbakolere kino na kino kuba mwebiri mu ndongo
no like ekintu ekibadde kitambulira wano obulungi of course basobola okuswama mu studio nga muli mukolakola band twali tetubeerangako mu kifo tutalina kubeera okitegeera nga management tekimanyiiko has never happened wadde olunaku olumu weeruti ekitegeeza bino betwogera mu biwulya buwulizi but do you believe these things are there? They are there. Naye ffe tekitutuukangako nti omuntu oba biti twali tetwogera nnyo n'abantu like we didn't have a lot of friends because abateyako nnyo friends kati kiriwo ekiti kiba kizibu okukinnyonnyola nti twali tetumiitinga muntu bbali naye ng'ate eriyo yabatwalako ng'agamba ayingira ne wammwe n'alaba kamera kitegeeza that is a lot of time okuba ng'otambula naki kuba industry eno zigera babulira ekintu ekibreakinga even kiba kyangu nnyo omuntu eyatuuza good life n'abagamba temugenda zimba ku nju zaakabi nga muli under management ebabba tekyamutwalira bbanga ddene ate ye yali abayina yeetaaga bwetaazi ddeweziba dakiika ezi okuvaawo bano ne bata management ne bakola ebyabwe lwaki foma bosi wammwe nze tuli mu kankubuulire ffe nga ffe our truth because you people seem to have information that you want to believe yes now we are here teri muntu yali atutuukiridde n'atugamba muve ku management mugenda funa ebyo by'ogamba no one has ever approached us kubanga ffe twali tetutanga kale kakubuza ekintu kimwe singa tebyajjamu mawulire kuba nti gaayogera nnyo mulowooza nti enkolagana yammwe yali beyond repair nga tekikyasoboka temusobola kutula ne mugimendinga nti amawulire gafuluma ne tusirika myezi 6 kyogamba twali tetulina kyakwogera bali mulina kyogamba abantu abasobola okugamba nti vaku management bali tebali okitegeera so our case is different what is saying might be right but our case is different twafuna obutakanya ne management obutatwala lunaku lumu it's something that kyajja kyezimba mpola mpola we didn't want to go in depth but we still don't want you guys to feed people wrong information that's why you're sitting there ekintu kyajja kyezimba mpola mpola twabera mu management for a short period of time ebintu nebitandika okukyuka nyina katono nyonsonyiwa ogenda kwongera emboozi yo ku bimu bye twogedde wano mu studio n'omuwuliza waffe kakasa naye abiwulidde ekyokubanga management ebigendera byayo byali birala ku byammwe kituufu nti byatandika okugenda nga bifuuse personal nti omuntu omu yayagala okubaganza ekyo kyo si kituufu sigenda kuwaayiriza abantu sikiraba nko sikifuna teyabagala nedda bambi no Kataleya Kandle omuntu yandiyagadde okubuuza kyekituufu ekyabaawo kubanga byonna ebyali mubyegaanyi kakale omuntu yandiyagadde okufuna kakapa nenja ssente kyembadde kakasa nti bali tebabasasula mu kigaanyi tugambe tetwagala ekitegeeza gubasinga nedda tegutusinga but like waliwo entalo zolaba like not worth it okitegeera we have a career to build tugenda sigala nga tuyimba era tuzze nga tuyimba ebintu byogera nabuli ekira kimu abalonzi kye bayogera wansi nti baabawamba mulimu yaabwe siyali kibaddewo like I've said it's not worth it you guys we don't want to talk about teche omanyi waliwo olutalo lwogamba nti kanwa nziraga muyimbi aliwo kuba ndongo endongo yo yekweyimirira ojja genda oyombe n'omuntu entalo zigwe people will still ask for the music omuntu ajjakera abagambe kale muve mutalo twagala nnyimba omuyimbi aliwo okuyimbira abantu nange nja kyenjagala obbatereeza nti saagala kintu kyonna kibatuukeko mugambe nti media teyaliiwo mugaanye okubaako kyemwogera but something bad God forbid saagala kituukewo mugambe nti ate uganda mutandika otukaabirira nga tubawadde omukisa emizirano mu abagirina ne mugaana okubaako kyemutangaaza oba kyemutereeza so buli kimu kiri oke tukiveeko for now wetuli everything is okay wetuli tuli mu kupika ndongo yaffe tugezako kuddangulwa okuva ku bigambo ebyayogera namwe ebyemukkiriza so for now we are kiri kukkiriza oba butakkiriza naye kiri kumwe kukiriyalinga air kuba olaba ebintu bino abantu beboogera engambo zibeerayo wansi nga zitambula let me make this clear twafuna obutakanya ne management like I've said tekyajja mu lunaku lumu it took some time
twayingira management netumalamu akaseera katono ebintu nebitandika okukyuka naye nga buli kimu tukikola nga tulina okikola nga we deliver towulirangako mawulire nti Kataleya Kandle bamukutwano nga yimba nga talina kuyimbawo oba teyazze oba takoze ekyo oba takoze ekyo we are doing everything nga tulina okikola mu mbeera yina omuyimbi nga gyalina okubeeramu nga tuyimba buli kimu naye ebintu byagenda ne bikyuka ng'okunyigirizibwa kungi bye tutagala kwogera n'okwasanguza mu bantu kubanga tebaaliyo gye twasayiningira okunyigirizibwa katuuka ekiseera ne kusukka okwandikomye ng'omuntu this is a business okitegeera ne tugamba you know what munnange twalagaana kino abcd naye nga kizze kikyuka nnyo okitegeera twakera kulaba amawulire nga gatukuba okitegeera ensonga eyo left right center omanyi gyekyava nati sigenda gati manyi gyekyava naye abantu bayogera nga bagamba information ina gyenjijja esagala kwogera goloza baali balimba no nze baali banimba because nze bye baali boogera nga sibimanyi sibiwulirangako okitegeera nga bakugambe nga bagamba twayawukanye twalwanye okitegeera but ng'ate tuli ffena so it doesn't make sense we are here together omuntu abalwana bayawukana tebasobola kubeera wano bonna baali boonona linnya like I said okunyigirizibwa kwatuuka ne kutuuka otuuka ne weenyiwa okitegeera netugamba bannange kunyigirizibwa mawulire ne gatukuba kuva ku makya paka kati ekitegeeza amawulire gabakubye nnyo olaba amawulire yo ddabo egidisoni waliwo egakolera ne wabawo newegakolaki naye ate era abayimbi abasinga abaga nti amawulire gabakuba era gaba gakontributinga mu kubakola lwakuba kale nti unprofessionalism erina weddiramu awo wakati awo neesukka mulimu n'ebimu bye tutasobolera naffe kwogera ku mpewo ebijja noga nti kino tekyali badde bwekiti naye buli omu omuleka avuga edirection ye nga bwakola neze ninayo ekibuuzo kimu ekisembayo eri obudde nga bukyaliwo katono nyonzo katukumewo kale okyali kumandi sokinana mwenda kutagezebiri program evening cruise MC wale tuwa ne Kataleya Kandle bakumazi munga nyenda kukuwagulera abatera kuwagulera kukugaza kuba gukota dirije batukaja. What is the way forward? Kuba waliwo abantu bensinkanyeko ne bangamba nti waleze nandyagadde okuteeka mu ndongo naye n'abayimbi nabo si beesigwa olina gamanze wale nyina omuyimbi gwendaba nga mutuufu alina potential esukka Uganda ate nga sentence lina naye omuyimbi oyo simutegeera tulinayo abakyalina okwagala eri music industry n'okwagala eri music waffe owaawa bangi tukoze tutya way forward esooka industry ya Uganda nze kino kyogera lwakuba abantu bakiraba bina ddala abayimbi ekizibu ekisooka ekizibu kya industry ya Uganda ekisooka abayimbi abayimbi beekuumidde nnyo mu butamanya beekuumidde nnyo emabega ate ebiseera ebisinga bwe baba bagenda okukola bikontrakt byabo na biki bakukuta okitegeera bakukuta tosobola ddogaanira mukwano gwange kanso kanyambe kantunuuliremu bakukuta buli omu ayagala kukuta n'ebikontrakt bye kati amaliriza asayiniza ekintu ekifunga ne oba oyagala muta asaligale tolina kyosobola kukolaki kyosobola mukolera okitegeera bino ebintu tebisoose wano music industry yabamafiya nagaako music industry y'abaddugavu abaddugavu bakatandika ogifunamu balwapa abajju n'abazungu bwe bafunanga naye nga bazanya muzannyo ogwo gwa contract ye okitegeera ne baba nga bafuniraawo kati obutamanya mu industry obutamanya buleeta omululu n'obujja kati olw'okuba oli tamanyi wayina kufunira atandika kunoomera afunye bw'olaba management ya Kataleya Kandle ng'etambula bulungi ng'ojja ogisabotakinga kuba yaga ogisikamu akasente ak'amangu tomanyi woyinza tapinga kubanga ofuna ate naye esigalewo kati gwe kyeweerabira nti buli wotta management n'abayimbi abadde bakwataganye oba ossa endongo okitegeera bw'okera ku makya n'olaba Bafana alina ttiimu ye batambula bulungi gwe olw'okuba tomanyi ngeri gy'oyinza kukozesa mu kompiitinga n'ojja okuba Bafana aveewo ne management ogikyankalanye endongo eba eziŋŋamye eba tegenda ttambula nze zijjukira Joseph oyo mukwano gwange nnyo n'omusajja yamuleeta baali babiri kanjogera omuyimbi atagenda kunyiika Victor Kamenyo bantu bange nnyo naye bw'otuuza Victor Kamenyo oyo n'ombuuza ku nsonga yo nekyozembeko oyinza okukaba amaziga oyinza okuba mu industry eno n'ogenda mu Dubai tetugera givamu tujja gisigalamu ejja kubanga erina okukolaki erina okutereera artist walaba munne ng'alina akalingo kaleese nga kamukoledde tagenda kugamba akakoze atya akakole nja kuwa example ebadde recent
Alien Skin yajja mu industry najja mu ngeri gye yajjamu n'azimba ekintu kye nga yakizimba abantu abasinza okuba Alien mu kifo ky'omuyigirako okukyusa omuzannyo bayimbi ne wali baamukubanga nga buli omu abakubirako olwaleero bali ku X bali mu kolima naye ng'ekibakolimya omwana solution yali agireesa bw'amala ogireeta ne bagikola ki ne bagizalawa abayimbi bavudde ngano ne bagenda ebweru ne bayimba babasuubiza shopping simanya tujja kutambuzaako mu era bakubaona shopping omuyaye najja naga ogenda kunsasula ate osasula zero balance omanye abagenda mba promoter abagambe nti nze empenti ninzije kuyimbire mu beko bayimbi bennyini waliwo naayinza okubira promoter nga ali Canada eyo namugamba oyo zakusaba ennyingi nze nyina ow'entono naye ng'ate ono abayambi okubalaga nti muyina amaanyi agasaba ennyingi mu kifo ky'okwebuuza ye ayimirira ku ground ky'okusaba ennyingi ate mujja kukuba mukube mmwe ng'abayimbi kati mmwe abayimbi nga temunneetereza tandika soma mulimu guno gutegeera kigenda tusumbuwa ekirala ba entertainment journalist bonna beetaaga refresher courses balingira agweri afe mumutumiddeko mwami so guys, you have a new project Tompa kati wano tutwatandise ekyaffe ekipya. How do you meet up with Vinka? Twasisinkana Vinka ku Shemu. Okay. Bino nga tebinaba reached out to twandiyagadde okukola yakayimba naye and she was really happy about it. So tuyatuwa buzibu betwagala omwebaza. Mu bino byonna bye tubaddemu naye nakkiriza tukole naye. Thank you so much Vinka. Ne tumuweleza akayimba mu buyimba ko n'asiimamu ako. Twalabanga she can bring it out very well. Ne tukola Tompa. Yes, project here for the trainer right now. Wow. How is the song? Kasiri. Akayimba kalungi. Ate ekirala nze nagambye ne abayimbi nti mulekerawo okukaaba obuziga bw'ekirugu mukole bali mu kukola bakasindika bonga bo n'olaba ne Vinka naye nga effort agitaddemu abayimbi ab'amaanyi bw'owanga omwana gw'osingako amaanyi oluyimba alumulekera tolumuwa wiiki eno wiiki ejja nokusaako kuba mula ne interviews ezimu muzikoze naye ng'ovudde ku interview ne challenges muzikola naye ne basinkana babagenze kusinkana TikTok bakole challenge nga Vinka bwali eyo support ebayakabina mukyogera lwakubanga bawadde omukisa mwagala kuyimba ku stage azirina okay kati K&K music yeriko kati biri ebirala byonna tuli Kataleya Kandle just tunyonyola abantu nti accounts enkadde tetusaza accessinga bwe twafuna some issues ne batuloginga out ne tuzivaamu kati twalina okuteekawo socials abantu bebasobola otutusanga so yensonga kitwakosa K&K naye nga feba Kataleya still muri under management kuluno bamukola byamu right now tuli mukolagana n'abantu abatwagaliza nammwe kennyini bakyali bammwe you get n'abawagizi baffe batubuukira tufune ku sente. Yes. Okay, your last remarks to the listeners right now. Abawuliza ba CPS banange, we hope you've enjoyed that show. Tubebaza nnyo okutwagala, mwe bali kutuwagira, mwe bali tubeererawo in everything. Akayimba kaffe mukawulidde akapya bakayita Tompa ne Vinka kali buli wamu. Osobola otusanga ku social media platforms zaffe ifewa Kataleya Kandle batukozesa K&K Music Uganda ku Instagram, Facebook, Twitter, TikTok na buli wamu. Okay. Please go listen to the song on YouTube Jekali, comment, do the challenges Jekali to TikTok tubagalanya. Thank you so much. Please support us. Okay. Bw'ova wano dda waka. Bwemba wano nyinayo interview endala then ngende waka. Kataleya. Mama mugende waka. Ekitegeeza mudda waka. Tugenda ku interview then today. Mugivaako sawa meka. Wano njogerera basajja. On behalf of the men, we muva ku interview mugivaako. Tubanja bawuliza kati tuba tulumaawo kintu ekitutuukako tuleke. Lwaki okateeka wa? Everybody
Nolowooza muteeki kuba gwemulabaza oli mubi nga gwemulabaza